sirowooza nti mubayina emyaka gyange n'abakulira education bonna kuliko eyagendanga ku ssaawa 10 ng'agenda ku ssomero ez'ekiro. Emyaka gy'abaminisita bonna abali ku ministry ya education baatuukanga 2 ku ssomero. Batukubiranga leeti ssaawa 2. Naye kaakati omwana abamu babateeka mu shato ku ssaawa 9. Maama Janet yakivumirirako yatabukako awo naga nedda tikisoboka nekikyagenda mu maaso. Gavumenti yakigaana ekyaganye n'olwaleero ekyaganye omanyi nti bino kindergarten ne nursery sinkola ya gavumenti tekiri program ya neweebiri wadde kikirizibwa era ministry yerabirira amasomero ago agaki system yonna naye tewali ssomero lya gavumenti aterikiriza nursery. Kati kyenagambe nti twafuna obuzibu kasita wasigalawo ebya gavumenti n'eby'abantu. Kyova olaba ku UP abaana basomye abaana bagraduatinze tebalina pressure z'amaanyi era bw'oyita abasomedde ku scheme ya UPE we yatandikira they are professionals bakola abatandikira dda mu kibiina ekisooka diguli bazifuna dda. Naye kasita twateekawo gavumenti ne private neetambula nga bweyagala neetambula nga bwekola ki nga bweyagala tebawulira kubanga balina ssente bainvestinze era bw'omana noyogera kati nti ebisale bya fees bane tebikwatagana era nabo bafuna airtime ne babuuza nti naye bw'oba oyogera amazima ani akukaka okugenda mu ssomero ly'otasobola. Kibuuzo kyakuddamu naye nga kiriko obulumi tobumanyi. Ani akukaka bagamba nti noonya woogwa ne bakutandika okugeraganya n'enkoko ne baga nti n'enkoko yennyini esondako enaamira. Owulidde kati bano abantu eggwanga baali commercializinga baalifuula lya ssente in that nanyini ssomero era ye nanyini shato. Kati shato yandibadde taxi ng'eri ku luguudo naye kati alina taxi in a modified way ekolera wuwe ekeera nekola newumula n'okuwumula then ejja kuddamu olweggulo nga taxi yennyini bakasitoma. So alina essomero alina ne taxi ali mu transport alina mu education ate era nga bw'ayiya kati tulina ekirala ekyatandise okujja wakirengeddeko kyogere kyakutambula kulambula. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.